promise to perform my duties honestly and to the best of my ability. Uphold the perfect code of conduct and rules. I will endeavor to set a good example by behavior, honesty, and effort to influence young children to become well-informed citizens. Above all, pledge to proudly uphold the name of our country by imitating Yamala Okushinga. Ayagaliza KABAKA Amazaalibwa ng'aweza emyaka 6 era nga 16 ffenna tugendeyo mu kiri tukwake nga tuwagaliza KABAKA Amazaalibwa. So in coming years, there are a few things that I want to share with you. Especially kulaba eri alenge obudde okumwala kamaze okulayibwa maze okulayibwa lwofute gyenga simufuna nsaliddwa nnyo nikatikakifuna katayawanekusegere Which we took to the electorate before and during the elections. My advice to you is that you have to review that manifesto all the time, because the contents of the manifesto is what will do what you have. So if you don't go back to the manifesto, it means that unless you have it in your head and therefore you operate without verifying it, it means that some of the things, or quite a number of the things that you promise on a celebration of people that talk about the sale of cars and the head boy is simple. So those things that you promise, you, head boy, and the rest of the people, and the Supreme Prefect, are things that you have to deliver. You have to deliver, because if you don't deliver, it means that you are frustrating your leadership efforts. People will say what you say is not what you do. You have to try your best. Sometimes you will fail, but you have to be seen to be trying to deliver what you promised to deliver, right? You should be excellent models, role models. What do you do? You have to be role models. Nengo gambo bampise ng'abaana bafunye prefects abapya mu ssomero ne bannaffe abalala badde bafuga essomero ba prefects nga bamazeeko ekisanja kyabwe ne bampita mberewo nga prefects abapya bayingira mu ofiisi zaabwe. Nekyo mbaddewo witness okulaba nti no okukyusa obukulembeze nga kugenda mu maaso. Naye kyendabye wano nti abaana kyebaagala bakimanyi, namanyako nga bakuba akalulu ne boxes bakolemu akalulu bazijja mu electoral commission ne babala obululu bwabwe. Tewali yanyiiga newandibadde nga teyayitamu. N'olwekyo njagala nnyo okwebaza ba Kampala Parade School management nti abaana okuva mu myaka nga mito babasobodde okubasomesa kiki kyekitegeeza okuba akalulu n'obukulembeze bwa democracy. Njagala nkutidde nnyo n'abazze mu bukulembeze okubeera abeesigwa, okubeera abawuliriza, okubeera ab'empisa, kibasobozese okukola emirimu gyabwe obulungi. Okusomesa democracy mbaana mu masomero kibagattako kitya? Omanye ebintu byonna bye tukola nga tukuze ebisinga twabirabako buto. Kakati tukyongerako bwongezi, twagala otuke mu bukulu nga tomanyangako kikitegeeza kubeera mu bukulembeze. Kikalubamu newandibadde nga bamu basobola okukiyiga. Naye bw'obanga wava buto ng'oli mukulembeze, kikwanguyira okumanya okulagana n'abantu n'okusalawo ng'osalawo bulungi. Ekirayiro kikulu.
So, kati abantu ogenda bakolera ki? Akwera prefect Kampala parents kikugattako kiti kiba kirungi waawo baabantu era nekirala Lido oyinza mu describing what? kind let me see smart amasomogaitala nobagambe ebisinga atugambe wafunye abakwogerera ngomukalu lwamukoledde Mako microphone yo omwe mwabadde ba agent nono lwaki mwasazeewo How have you find him? Abakwamukulaga abakwamukwalumu naye ng'atera n'abawamba waliwo omwana yali anayimbamu namukuwemu nabamula namwepikira nnyo abamuwa mu chapter 1 don't know how to read akokoka nasirika solution tagesobola nakakanga baali tajja kusobola yatula kutusinabita soka nawe mina inspiration y'okuyimba so nalina byakola ebibi yorobwalyogerako teza yakuinspire nawe kanga owagira motoka ase twogere ku kolopresi ate ono yakola nze ndi wamu bola promised to perform my duties honestly and to the best of my ability. Uphold the perfect code of conduct and rules. I will endeavor to set a good example by behavior, honesty, and effort to influence young children to become well-informed citizens. Above all, pledge to proudly uphold the name of winter maker zawakubye winter maker zawakubye okukalibayizinga okukafulaminga okakwate booti olwawulira balala nga babyogera nange nenjigira jukira n'omwaka oguwedde nalinjogera so it was oba bano bakuyambyeko mikwano gye tebabatendamu bibawe sabaana babeera bamanyi let's pick oluzungu luweddemu bweyalalikirije makka abuuza Mako kweli awo nawe ddala ajja tubuuza kalemukutegeera tukwerujja tukwerujja bakwatira ensawo tumuwe ani ataasoma dani eyo tebulabera tebamulonda waje batamulonda ddala wala yakuyeko mutwe yagezamulondelukomaawo wakatikati atwegeramuko kati tukwerujja nosobola tukuwe freshi Mako twogera mu luzungu so bajja koma Mako tuna mu luzungu awo Everybody was a
Ani wana prefect. Abo ba agent abo se bandi banaba. Abayibado kayisa mugonjo bayo. Sina serious. Manja ajutubere menyo. Singa twagambye poti nge tuberanga twakawani zene tukakubwa ne tumatekayo. Kale kola kyokola. Kakanje kikambe. Hosi ku birthday baba. Wali emisindo tola bitekamu. So 16 abantu bagende mu biga kuli atya? Njagala amanya nzofesha njagala okushinga njagala Ssaabasajja Kabaka Amazaalibwa amalungi ng'aweza emyaka mukaaga era nga 16 ffenna tugendeyo mu kuki tukuke nga tuwagaliza Kabaka Amazaalibwa amalungi. Tukadde.